Mbalamusizaako bannayuganda bannange mwena gye musinzira okulya akatambi kano ka nsibenti muli bulungi. Nzize kipayopayo kawungeezi kano olunaku lwa kuna ennaku z'omwezi 27 ezakonka ku mwezi ogwokusatu gw'omwaka 2025. Bwe mbazize bwe nti mbasobola kujja kola live ng'enkya nayo live endala balina okukola ka video akampimpi okubategeeza ebigenda mu maaso okubiziiza nga tebinnabeerawo. Kale omanyi tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Njala mutambuliza akatambi kano katuuke ku mukulembeze, katuuke ku bakomredi mwenna ne ba foot soldier, saako ne famire z'aba foot soldier bonna, naddala famire ya muganda waffe Achileo Kivumbi, Smart wa Bobby, saako ne General Gaddafi ne bakomredi balala bonna abali mu kkomera ly'e Masaka gye baasibibwa. Nga mukimanyi nti comrade Achileo Kivumbi, Smart wa Bobby, saako ne Gaddafi n'omusibe wokuna bateekebwa mu nkomyo oluvannyuma lw'okugulwako emisango egy'obufere nga gyakumibwamu omuliro akabinja ka Dealers Association aka Mathias Mpuuga Nsamba ne banne nga baagala okukendeeza ku security ya president n'ekigendero ekyokuteekawo ensasagge nga tulinganga tulina olutalo ku bbo oluvannyuma lw'okukomyawo emisango egy'ekiyaayi egyaliwo ndowooza omwaka gumu n'ekitundu mabega President Yoweri Museveni bagenze kuziika mukwano gwe mwami eyali ow'ettutumu ennyo mu ggwanga lya Bungereza naddala mu kusaabaza ebyokulya ebbijja Uganda n'obitunde mu ggwanga lya Bungereza. Omwami yafa bwe bagenda omuziika n'obwakavuvungano bannamawulire bagamba nti baakono bagibwako ebintu. Njagadde ebbazeyo katono otwogerera essaawa zino abaganda baffe abali mu kkomera baasibwa oluvannyuma bagulako emisango naye nga n'obujulizi tebuliiwo. Abagulako emisango namaani beewakana nti bo emisango si baagibagulako ate kigenda okuzuuka nga Mathias Mpuuga ne banne bali mabega w'emisango gino. Ate era tufunye ekizibu ekirala era kikindeesa amangu gano. Uganda ng'eggwanga tulina ekizibu. Omukulu Balamba Lugahale afuukidde Uganda ekizibu. Ng'emuzze mulaba nti abasibe bonna aba National Platform n'aba foot soldiers abaali bakwatiddwa amakomera ag'enjawulo yabadde ng'agendayo okwogera nabo okubawa ddiiru z'okulya mu nsi olukwe okuteeka emisango emikinike ku President of Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulu ono akyagenda mu maaso okukola emirimu gino. Mr. President wonna wooli n'abakulembeze National Platform saako n'abakulira ekkomera ly'e Masaka njala bategeeza n'okubategeeza ntegeeze President of Robert Kyagulanyi Ssentamu nti waliwo olukwe olugenderere olw'okusibira baganda baffe obutavaayo basaka mu kkomera nga bataddeko fayiro endala enjweteeke ebbala mu gyali mu kuvuga ng'akozesa abasajja abava mu mambuka ga Uganda mu bukiikakkono bwa Uganda Abakaramojja bali mu kkomera Masaka naye nga wetwogerera bamaze ne batransferingwa ne bajja waawo mu kkomera Masaka ne bongera mu kkomera eddala oluvannyuma lw'okuba nti bakyagaanye okukkiriziganya n'ebbalamu ku misango gye bagenda kuteekako Achileo Kivumbi, General Gaddafi ne Smart wa Bobby n'abalala nga kye baagala Achileo Kivumbi baleme kuva mu kkomera nga bataddeko omusango omulala ogw'obuyeekera n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka kati efayiro bbalamu gy'avuga era ng'ayagala bagye bateekeko baleme kuviirayo ddala. Kyatandise kitya? Balamba Lugahale agenda akyalira amakomera ag'enjawulo naye kati ku luno kamera zaffe zamukwatiriza ng'agenda emirundi zadde enfunda 2 akagenda mu kkomera Masaka nga sinkana ba prison wardens abakulu b'amakomera ne bamuyitirira abasajja Abakaramojja 2 abali ku misango gy'obumenyi bw'amateeka okusangibwa n'emmundu n'abaliiramu nti bajja bo ensimbi empya n'enkadde bafune ne bye baagala singa bakkiriza nti Achileo Kivumbi, Smart wa Bobby, saako General Gaddafi n'omuntu omulala linnya gwe nderabidde nti beeko baana baali mu lukwero mu n'abaana Abakaramojja okuba nti badde bakukuse emmundu ozingiza mu Uganda naddala mu Buganda bazikozesa okumamulako gavumenti ya Museveni n'amaanyi kyabadde agezaako bagamba era Abakaramojja bano bo bafulumizibwa mu kkomera ery'e Masaka ne batwalira mu kkomera eddala looza bamale okubasetinga bulungi n'ebyokwogera bayinza obbaza oba batabazza then fayiro bagyongereyo bagisindike bagigatte ku ziri ez'okuga nti bakuba abantu oba bakuba bannamawulire. Kati mukulu Balamba Lugahale oli minisita ate obadde mu bizinensi yakutegeka bivulu kiki ennyo ky'ofa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu? Kiki ennyo ky'ofa ne National Platform? Wakaveekawo empokola obuvuyo mussa abantu mukubya abantu emiggo oyogedde bitakwatagana
era gwombadde misango gy'abantu aba national platform obateekako emisango obagaba wayize president video zivuddeyo kwegagoganidde ddala okuswalira ddala osigadde wonzise mutwe ng'era weeremye okuba nti otegeera nkusaba Balamu weefoosinga okutegeera ebintu by'okola si gwasise mu gavumenti ya Museveni abadde n'abantu amukolera dda tewaka bangi nnyo naye era baalemwa kiki ennyo ky'ofa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki ennyo ky'ofa ne national platform muganda wange siku watandika national Robbers movement era siku agenda ogiggala ofaaki ne Kyagulanyi ofaaki n'abaana ba Nuupu so njagadde otegeeze gwali tegeere nti Balamu akolagana n'abasajja abakulu bamukomerere Masaka nga bali mu kugula offaire endala nga yikwasaganya ku by'emmundu nga bagenda kweyambisa abakalamojja babiri abadde mu komerere ya Masaka nga bamaze dde okwogera nabo okubabuulira enkola gyegenda okubeeramu bongere fayiro ey'okubiri nga kino kyakulemesa akireewo Smart wa Bobby ne Gadjero Gaddafi okubalemeza mu kkomera saako n'okuteekako abalaba n'agamba nti they are still at large kubanga fayiro egenda sigala ngeri open kitegeeza nti mwana people ago banaakwata nga yaliko e Masaka kwolwo olunaku lwebaziika president yagenda e Masaka okuziika kitegeeza bajja kuba bagatta ku fayiro eyo bajja kukwata abaana bangi nnyo bibalowooza nti bali musawo ebino byonna Balamu Baluga hali yabikola njagala Balamu veeweega ne vidiyo eno olwa lunaku lwakuna ennaku zomwe ziri 27 towaddeko Masaka nga wakabera emirundi 2 ng'oyagala bakwate bakirewo kivumbi wate babateeko fayiro ey'okubiri basobole obbasa baleme kuvaayo abamasaka abakulira ekkomero ly'e Masaka akimanyiiko bulungi n'abasiba basinga obungi bakulabye ng'oli e Masaka ng'ogenzeeyo era olina access okuyingira ekkomera nga tewali akulemesezza ekinjagala republic ekitegeere era ebintu bino wali obikola ng'ogenda Luzira ne bakwabya wali obikola ng'ogenda Ekitala ne bakwabya ne still oganya okutegeera nti public yakukuwa musajja gwe Balamu ojja kuleetera obuzibu famire z'Abaganda bo abaana babo wabakweka abatine ennyo b'olinawo ndooza kuliko omuwala n'omulenzi wabakweka naye waliwo Baganda abali mu Europe n'abali mu America be tukyanoonyeza okukola fayiro Balamu gwe kennyini ogenda kweteeka mu buzibu obw'ekika ekyawaggulu olumye okutegeera njagala weekako okutegeera so no awo nvuddewo njagadde abantu bategeere kyekigenda mu maaso mutambuze ka vidiyo mukatuusa wa pulezidenti abeere ng'akamanyi bulungi nnyo era waliwo kigenda mu maaso bakomredi baffe mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga bagenda bawambibwa ntegeezeddwako nti ejjinjira bawambye komredi omu n'abalala bagenda abawamba ng'abateeka mu makomera forcefully nga bagamba nti bane bagenda bakulira badde bakulyetinga amagaali naye bemukwata bamumanyi mu public eri mutamanyi ate nga bakambo nnyo n'okusinga bemukwata so njagadde bategeeza ekyo nakyo mukitegeere akakomyawo kano kakubiri njala obubaka buno bwokubiri nga nako kalinga kabyakwerinda mwenna Baganda baffe abagenda okunoonya ekiguli amagala eddiba mu ggwanga lya South Sudan ngenda basaba Baganda bange embeera eri mu South Sudan embi eno wiiki nkutte yakusatu nga mbalabula muve Sudan ne muganya okuvaayo Bannayuganda bangi bali mu kuttibwa nga otwogerera essaawa zino Bannayuganda abasirikale abagenda basavingira mu jjera UPDF 15,000 battiddwa Bannayuganda abawera 15,000 mu ggwanga lya South Sudan battiddwa naye tesobola kiraba wantu wonna naye nze nsobodde okufuna amawulire agali ku ground saako n'abantu abakonfirminze information eno Abannayuganda abasirikale ba UPDF 15,000 battiddwa kati Bannayuganda batali basirikale abali mu kuttibwa omuyolero olw'ensobi muhoozi zaakola ne kitaawe era wetwogerera essaawa zino vice president wa Salva Kiir gwe bayita Riek Machar omu ku baali abayeekera bakkiriza bakole endagaano ya tontabalanga siri kutabalanga ono naye alwaliro akwatiddwa n'ateekebwa mu under house arrest wetwogerera essaawa zino amawulire gagamba nti vice president Dr. Riek Machar akwatiddwa olwaliro era n'endagaano eyakolebwa mu 2018 eyatontabalanga tusikutabanga siri kutabaala ey'emirembe ebadde ereese emirembe mu South Sudan okuba kati ng'eri matankane ng'empale za Museveni ebalumbye so kitegeeza nti ekibiina kya SPLM ne SPLA stroke AIO deputy chairman wakyo bo bagambye nti okukwatibwa kwa Riek Machar kimenya mateeka era kigenda kuleeta obutabanguko mu ggwanga lya South Sudan wetwogerere mundu eri mu kutokota obuteddiza kati ngenda kusaba Baganda be mwenna Bannayuganda bali mu South Sudan munoonye wemuyita manyi nti amakubo agasinga obungi masibe naye mufuba okulaba nga munoonye muyita mufulume eggwanga eryo
nkiddamu omulundi ogusembayo Munnayuganda era ali mu South Sudan ng'agenda okunoonya ensimbi muganda wange oba oli mukazi oba oli mulenzi oba oli musajja nkusa mufulume eggwanga lya Sudaani wadde waka tuli mu mbeera mbi ebyenfuna ne tokkirizibwa kutojja kufiira obulamu obwo olwa kintu ky'otajja kusobola kwejjusa famire eri Uganda abantu bali Uganda bajja kukuba amasasi bali abasajja tebaagala kumanya ekisookera ddala baategedde nti amagye ga Museveni aga Uganda gawagira Salva Kiir alemedde mu buyinza ngate balina bapadde chance ejjako olunabe lwa Salva Kiir bafune emirembe kuba n'oli abalemedde kumanyi nti alimu interest za Museveni sente zabazigenda Museveni era gavumenti ya Museveni yagiremezaako yensonga lwaki bali mu kukola ekisoboka okulanga bejjawo gavumenti ne Museveni era yatuteyo amagye ate nga naawo kawungezi ka leero saa zibadde nga 6 n'ekitundu Museveni asitudde amagye agawera wakati w'olunana ku 10 ne gayorekera eggwanga lya South Sudan olwaleero luno twogera kusanga 6 kuba mbadde siri ku line drones nezitegeeza nti amagye bagalabe nga gayingire South Sudan kati olwaleero kitegeeza nti ono olutalo baluguliddewo ddala kati mu South Sudan era kino abagambi ejjo mu live yajjo nti bannayuganda tugenda kufuna obuzibu olw'abasajja bano abatategeera nga bo baagala interest zaabwe n'okugaziya ensi zaabwe n'okugaziya abantu okuyingira mu nsi ziri nakyo kigenda tuleetera obuzibu kati abanga ali yatutteyo luli bagakubye bassemu bantu 5 kati tutteyo amala gali mu 8 gayingidde olwaleero kitegeeza nti abantu bali bagenda turning against bannayuganda baliyo ate nejjo bwe twadde ku live yajjo amuganda wange strike machine yabagambye nti ku border ya Uganda ne South Sudan abanoonyi b'obuddamu beeyongedde okuva e Sudan nga bayingira mu Uganda ekireese ate obutabanguko mu mawanga ga Sudan n'ebyokuba nti byobulamu bikyankalanye ewokusula ewokunywa amazzi buli kimu kikyankalanye naye ng'ensobi yani ya Museveni ye tafaayo naye weebuuza ssente bazijjawo eziddukanye entalo ezitali za ggwanga kubanga balina bizinensi zaabwe ne interest mu ggwanga lya South Sudan so njagadde obategeeza mutegeere ensonga ezo 2 bannayuganda bali mu Sudan mbeegayire baganda bange muve Sudan lwakiri mudde mufiire wako obwavu nga tofiiridde ku mawanga ensego okulya ebisigala byo obulweko n'obuziikiro ngenda basiba mukomeebweka muve mu ggwanga eryo kubanga ekigenda okugwa Sudan mujja kikwasaako emikono 2 kale bwe malowooza bategeeza ensonga ezo njagadde mutambuza akatambi kana mutegeeze ne president nti Barambagahare y'omu kubakulembeddemu okwongera fayiro ey'okubiri ku bakomredi akiriwo Kivumbi Smart wa Bobby General Gaddafi n'abala abali mu komere Masaka babateekeko fayiro zitagenda bakiisa kuvaayo ng'omulamuzi bwe yali yasazeewo nti baganda baffe bano bakyanoonyezebwako bagira babeerayo so babataddeko fayiro Baramu yabataddeko fayiro ey'okubiri ng'akolana n'abasajja abakalomojja 2 owedda batransferingidde okuva mu kkomera eyo notale mu kkomera eddala bino njagadde bitambule buli muntu abitegeere kale mwenna mwebali kubeerako akatambi kakomye n'ensama mukantambulize katuuke ku buli muntu yenna anaaba asobodde okkawule mwebali kumpuliriza